abyala waffe waliwo ebimugira tuyinza okweba kyala mugumu olunaku olwo lwali twakoze okweripotinga kutya nawuliramu nti banneetaaga wo mbiwulira biwulire siranga ku someone naye leero nzize nkakasa oba bituufu lawyer wange yazzeewoko ku Monday ate ne bamugamba nti tebanneetaaga ne ŋŋamba yiyi ate nga fulufiga abadde nga mbawulire oba ku social media nga atokota nti munneetaaga lawyer wange yazzeewoko wano Counsel Alan ku Monday n'ababuuza nti client wange muyina kye mumugamba wano muyina kye mumwetaaza nti ate tumwetaaga naye bwe tunaamwetaaga tujja mmuyita nesibeera mu mativu I was not convinced ne mugamba ddayo olwokubiri ubasabe someone eri official bansamoninge nga kubanga poliisi si tiktoka nti ekolera ku tiktok ne mugamba bakuwe official summons ŋŋendeyo n'akomawo wano eggulu it's on record he came back here yesterday era ne bamugamba nti tetunnatuuka kumwetaaga kati ate awo ne ndabawo Katemba atali musasulire kubanze ndi munnabyabufuzi era mukimanyi ndi flag bearer ate ndi mubaka alindiridde okulayira ground enjirina kati nendabawo akakodi oba oli awo ak'okwagala okuntawaanya mu biseera ebyokwewandiisa oba ebyakalulu kali kennyini ak'okulonda ne nga nti kanneetwale mbabuuze kiki ndaba fulufiga abeera aleekaanira abantu nti munjagala kiki munjagala nakoze eki era zimpapula nozimulaba zenze nazo esaawa yafulufiga okukoma akamanyiro n'obubuyabuya obumujjudde mu mutwe okulaba nga alina okuwa abantu ebitiibwa lino eggwanga lyaffe lirina ennono lirina empisa okuwemula si kyabuubu si kyampisa era tukivumirira so tugende bayise nalebo nameere katugende kundi yange yambe bagalo yingire kugwe ndo yasingo abasigadde bonna batyaba bagala kuyingira mwazo kuziganya nnyo yagedde bitwagabe bikyafande bibagambe bitwaga we want the happiness and lawyers abasigadde ndakulinda wa Abasigadde, let us be organized. We shouldn't confront ourselves ever. We are friendly forces. We are friendly to you and you are friendly to us. So let us wait for her here. She will come and brief you as to why she has been called. So pamoja, let us not cause any confusion. Stay calm here and wait for her. Basebo ne banyabo first of all neresa ku poliisi neresa era mwalabya abapoliisi enfuna gye banfunyemu okubira ddala ku mulyango nga tebalaganako nti bali ku muntu abadde alira ku nsiko nedda banfulumya esaawa eno ng'obudde bugenderedde tewabaddewo mutawaana gwonna. I was not arrested, I was not detained. Wabula wabaddewo series of meetings. Wabaddewo meetings ez'enjawulo. Kubanga ekintu kino jjukira kitwaliramu public. Abantu balina obulumi, abantu balina ebibuuzo, abantu balina keesi eziganya okuggwa baloopa omuntu ne balowooza nti oba oliawo poliisi tefaayo. Naye nnyonnyodde nti bannange buli aloopa omusango gugoberere. Kubanga bw'otagugoberera oyinza okubaza nti poliisi tekufuddeeko ate ng'oluusi gwe ataafuddeyo. I'm a law abiding citizen. Sigambangako muntu yenna nti sijja kujja. Abantu abamu baakujjukiza naye ndowooza mu bajjukize nti nalinga nkyogera nti poliisi bw'enampita nja kukola kiri. Amateeka gawuliriza sayidi zonna. Bwe n'obeerawo ng'oli mu Uganda nga omanyi nti gwaliwo okunyigiriza abalala, kimanye mu mutima gwo nti amateeka gawuliriza sayidi zonna. N'omunaku asembayo anaayingira mu nsonga zino nga yanyigirizibwa, poliisi ejja kumuwuliriza. Basebo ne bannyabo nze Nameere
bw'ogenderera ebintu byonna byembaddemu ebyefaanaanyiriza entalo oba okusika omuguwa ze sirwana ntalo zange nze mbeera mu logical confrontations ez'abantu ezikwata ku muntu oyo atalina maanyi gerwanako atalina ddoboozi bw'owuliriza bano ab'e Masaka ensonga lwaki baakedde wano ssaawa 12 kubanga e Masaka omulwanyi waabwe era yenze nga tebalina gye badda naye nga buli mukulembeze asirise nze navaayo ne ngamba kati abanaku abalya kuba amayinja mwagala balagewa the urban poor ab'obucapati abakyala basingo maatha akati n'omukyala waaba abadde anyigiriza abantu nenvaayo ne mugamba naye gundi onyigiriza nnyo abantu nempetitioninga UCC omuntu ono byakola bitulumitinga abantu bannaye njagala nnyo bannayuganda muleme kuzanyisa kintu kye bayita emotional aggression ekintu kye bayita cyber harassment, cyber stalking, tormenting, n'ovuma omuntu n'ovuma bazadde be n'ovuma abaana be n'omuscandalizinga n'omuweebuula abantu you people mu mawanga agakulaakulana mu USA mu Europe wa yonna ekintu kya cyber harassment tebakitwala ng'ekyokuzannya era ndi musanyufu nnyo nti poliisi etusuubiza nti nayo ku mulundi guno mbutufu egenda kusitukiramu mwalabye ne UCC nayo yavuddeyo neteekawo embeera eraga nti nayo esimbudde ku kulaba nti eteekawo amateeka amakakali n'okugakwasisa ku bintu bino ebikwatagana n'okunyigiriza abantu ku mikutu mu mativi mu marediyo ku mawulire bannayuganda mulekerawo okwonoona eggwanga mukyala fulufigo whatever bw'ovaayo n'abalala abakolanga ye n'ovuma abantu buli lunaku n'ogamba nti tebasobola kukwatako oyina okujjukira nti eriggwanga oli mu kulyonoona naye naawe mwoyagala obwenkanya tuyonoona ggwanga ate n'olisuubiramu obwenkanya eggwanga bwe munaalifuula ery'ekibuli eggwanga bwe munaalifuula ery'okunyigiriza n'osekeeterera abantu bw'onaakwata omukazi omunaku akubanjezaako ebbanga ddene talina kipe kyatagenda kunvuma buli kimu akinvumye emisango gye tusanzeeyo emisango giri 14 egiriyo nga gikwata ku fulufiga kati tusaba polisi ya Uganda bannange etuyambi negyo emisango nagyo egikoleko abantu bangi nnyo senga kulannama ali bubi bakitone bali bubi bani bonna buli muntu ali bubi bannange n'ovuma munno ng'oli mukazi n'ogenda n'ovuma ebivumo ebyo ng'oli mukazi mama ate fulufiga yefuna nti zolo ate si zolo kubanga singa zolo singa buli muntu amanyi bba wa fulufiga singa amanyi abaana ba fulufiga mwalimu balabayeko mu kamera si zolo kitegeeza buli kyakula kikola ki muganda wa Natasha ensoga Natasha yagenda wa kumulaba yajja mudwayo n'amulaba naleeta ebirabo fulufiga nga jagala bifaananyi mwani mulete mulaba ebifaananyi bya fulufiga nga taddayo Natasha olaba ateekayo ng'afukamiridde buli muntu naye ayinza okutateekayo ekifaananyi kya Natasha kakibe kyamuhoza abibawe kati wano mu Uganda tewali office gyetutatuukamu naye office tuzikozesa bubi bwe tutyo waliwo amateeka Uganda nti ngende nkubira gundi wekwasa buli muntu waliwo ensonga zetutayinza kuyingiza mu bantu nti buli kasonga okubire kuba mu Uganda tewali office gye sisabola kuyingiramu ng'omuntu otugambye fulufiga si presidential advisor abantu bamenyere ba president advisor Ndongo abali mu Ndongo abali sector entertainment kati wa presidential advisor njagala bakakasa bukola nnyo ng'oli mu maaso ga president naye we tubeere n'ebbali ewaffe tuli basunyi ba Ndongo kuba tebukola omukulembeze ogenda mu advisinga ddi kujjawo ng'omuli mu maaso ge Babanga ekifo kyali mu kisaza ate obwa advisor njagala mbakakasa obwa advisor olina okuba nga oqualifying ng'osomye si bano abantu tebabenagamba nti nze advisor nedda teyasoma simanyi munna yagamba yakoma mu primary ate otata n'afa fulufiga tatutamya kigambo kyaba presidential advisor takitutamya mobilizer nyina okujja njagala ffenna batusibe president ne gavumenti yasobola okubeera omusanyufu nti omuwe muzigwe yawa amaanyi n'obuyinza alina otuwemulanga n'awemula abaana baffe ate n'amala n'atusiba bwe kiba nga kiri mu byabufuzi nga omuntu okuwemula aweebwa ekitiibwa mu Buganda eky'amaanyi tusaba president omuwabuzi wona amutwale mu state house amugye mu society tujja kukola kyonna ekisoboka oba kweyambula ngoye oba ffenna tumalira luzira tuli beetegefu ogenda wa naye tukoye omukungu wa president okubanga ba TikTok bonna abanaku abasibye tewali file eri sanction dine wogenda emakindi bali balinga bonna abantu be yasomesa nti bakozi be polisi yekatwe eringa gye yasasula nti nze wendeeta ng'osiba tulina omukazi w'emmere emakindi omunaku asula mu kabaawo abazimbi baali emmere ya mitwalo 7 n'amukuba n'amusasula emitwalo 2 ne bamusuza katwe ku polisi ne tugezaako okubira DPS aliwo ekyatuyambye awuliriza ono omupya gwe baakaleeta
era n'agamba okay nja bitunulamu naawe omukazi Beiro n'addayo waki ewaka tukooye ng'abazadde okubanga omuntu ajja nawe muli ebigambo ebinene ate n'agenda ku poliisi n'atugamba nti ati gwe tewamuwaabira tulina fayiro ezisuka 10 ng'abantu bazireeta naga nalongoze yankola kino nze nange nga sina bwe nyiza bayamba kuba nange yampaabira emisango buli poliisi ninako fayiro naye nga lwaki anyinako fayiro yansange wabbala munanvuma nantyobola bw'ati maaso ku maaso ebitali byagamba mbuno sigwe gwe yali akola ki sigwe gwe yali agamba ne bw'ogenda ekate fayiro erina bwebula bweti noddamu gimagamba nga togikola ki mukyala Justin Nammere leero yakedde okujja wano ku CPS Kampala ku kitebe ekya Kampala Metropolitan mujjukira bulungi nti full figure naye yatutuukirira ng'amugulako omusango anti ye Nammere ne bbaawe bamukuba ne bamubaako ssente ze n'essimu kati naku zino badde tuli kukola okunoonyereza nga twetaaga okuwuliriza side zombi eya full figure ne side za mukyala Nammere kati leero mukyala Nammere yazze naye okutunyonyolako kikyamanyi babadde kusooka mu meeting katono n'addumira ne CID commander wano mu Kampala Metropolitan ne bewayamuuko ne begayamuuko kiki tebateeka okukola nga bamaze ekyo ne bakkiriziganya ekisooka ati mukyala Nammere agenda kuwandika statement 2 statement esooka eri gye bamuvunanako omusango gya full figure nga amaze okuwandika statement eyo ye ajja kugulawo omusango ku full figure naye kati naye agenda kuwandika statement nga complainant ku full figure statement esooka yeganye bintu byonna full figure yayogera agamba nti yakubako full figure yasindikako abantu kumukuba n'eddoboozi abantu gye bawulira anti lwaki onvuma eyo eddoboozi nkadde si ye nkadde si byajuzi kati statement eddako naye alumiriza full figure ekisooka full figure amuvuma nnyo eyokubiri full figure avuma ne famule ye n'ebintu ebirala naye twe mu lufuutifuuti byonna tugigase anti misuse of computer misuse yakozesa bubi full figure yakozesa bubi omutimbagano kati okukozesa omubi omutimbagano mu Uganda kati ebeera kukoza omusango kati naye ekiseera ejja kutuuka naffe tuyite full figure ajje yenyonyoleko omusango guno mukyala Nammere gyamuguddeko kiki kyayogera kubanga mukyala Nammere aleese obujulizi ng'alaga ngeri full figure yamuvuma naye mu meeting adumira aba CID wano mu Kampala ejjabaddemu ne tiimu ya mukyala Nammere bakikkiriziganya nti abantu bangi bade bagenda ku poliisi ezanjawulo nga bayingiza omusango ku full figure kati twagala kukubiriza abantu mulanga anti obuuliye wayingiza omusango oba Kira Road oba Katwe oba Namasoba oba wa ng'olina reference bade tusaba
tutuukirire wano ku KMP headquarters ne reference eyo tuyite file eyo tugenda kukola okunoonyerezebwa ku musango egyo gyonna wano ku Kampala Metropolitan baku KMP. Ensonga za Norbert Evans file ye eriwa omuwabi wa gavumenti. Tulinda bulindi ebinavayo eri omuwabi wa gavumenti anatulagirira kikyokukola. Kasita anatulagirira nti ekyatumutwale mu kooti tujja mutwala mu kooti. Oba atulagirira tumuwe kakalu ka police bond nga tukyagenda maaso n'okunoonyereza tukyakola ekyo. Naye tulinda bulinzi file okubeeri omuwabi wa gavumenti okozesa bubi omutimbagano. Abande esaawa ezikirizibwa mu mateeka entumiro omusigo ku poliisi zaayiseeko eza Norbert. Abantu abamukwata bali tebeeteeseteese oba temukola kumenya mateeka. Waliwo kituufu kyoyogedde anti ssaawa 8 kiyinza okuba enaatera kuyitako enaatera naye engeri gyekunyonyodde file teri mu mikono gyaffe, file eri mu mikono gyaki omuwabi wa gavumenti oba DPP. Katulinde eyinza okukomawo leero n'ekiragiro. Alina okudda Masaka adde mu balonzi. Ekigambo ekituufu Omuganda agamba nti enkima gyekoma okwewanika gyekoma n'okukola kino okunaba. Buli lwoba ng'okola ekintu mu mutima omulungi ne Mukama Katonda abeera mabegawo. Tukize tugaane fulufiga byonna byakola abikozesa ttima. Okukwata Norbert n'omusiba eryo ttima. Okufuma Nammeere n'okumwagalisa okumusiba n'okwagala okumusiba eryo lyonna libeera ttima. Naye bagamba fitina tena bwekikasika ku kisenge emala nekola ki tumaze bwe tuzze wano nga babadde awera bino ebintu si bya kwogera bwogezi. Nammeere mu lawyer mutendeka ate muntu mulama amanyi ekyokukola naye tasobola kusindika kkooti. Era wali baddeewo embeera endala yonna yaligeze mu mateeka naye ndowooza awo abadde tenabakutuukawo ate abalala beyawemula ne beyanyiiza ne bamukolako emikolo ate betulowooza nti bakyamukuba. Poliisi betavaayo kumukwata fulufiga mu bwangu. Okukwata fulufiga kiyamba fulufiga kubanga eriyo abagenda okukozesa obujja okutuusaako fulufiga obuzibu basobole okuwayiriza Nammeere. Naye bwe twogera bwe tuvudde bano abantu abakalita emisango baweza 8. Alina ne gwe yafera millions 2. Ankubidde essimu ne mubuuza nti oli luddawa n'angamba nti ali Mpereerwa. Ne mugamba linnya boda tunaaba amaaso epapulira abireesera weeriri. Abantu bangi nnyo beyafera beyakolako emikolo. Kakati esobola kugendayo ekigambo yalumbanga abantu abangi yakimanyanga nti alumbye bangi. Bwe yalinga alumba abantu abangi yamanya nti abalumbye omuntu omuki omu ate alumba baki bangi. Kati awo tewaliwo sayansi yenna bw'oba oli wamufera oli wamuvuma oli wamuvumira maama we taata we bbaawa. Omusajja abadde walonga musajja mukulu akaaba amaziga bamuvumira abazadde n'okufa baafa babayise buli kimu. Kati we wakuggulako cyber harassment ebyo bizibu. Togamba nti beegasse bangi bakugire kubanga naye wabajjire. Amanya bamuta Ricky Miki obuyinza okumpita omukoddani yagenda kukukona abangi ebintu bamumujjukira. Mukyala fulufiga mwaka oguwedde nali nina show yange gye ngenda okukola e Kasangati nga influencer ne tuteesaganya naye ne muwa million 2 okunnangira ekivulu kyange. Yalina n'ebirala bye yalina okukola kati babioko ne muwa sente wali kusula motors. Bwe namala omuwa sente n'aŋŋamba naye golozo obusente bwompadde busobola okunsitula wano okutandika okulangira show. Ne mugamba kwata sente atiliso zinzirize bw'oba togenda kukola ki kye tugambye okukola. N'anvuma ebigambo bingi nnyo era ababukedde TV babiraga ande yabiraga. N'anvuma ebigambo bingi nnyo n'ampemula n'anvuma biki n'anvuma biki.